Buli kimu kyonna nawe banga Simba agenda kunkozesa nze ndi winning yonna bigumira ka 100%. Abaana abo. Nganda basikia wano mwana wange. Wano ne police enyambye yo kuruno njagadde. Olaba bajjo bakabaka babadde wano. Wadde twalinyibwa yonje simye naye sagala ekomaawo. Omwana wange njagala afuna obwenkanya. Lion White tiyasembuzi. 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 Ebadde kapito yange. Bino byatekawo. N'ekirala mbadde njagala okumanya who is the deploying officer. Military basatu. Nosanga wa military nga afukamirira civilian. Mere civilian. Mbwafane nsaba gendako bweru. Imagine. I witnessed myself. You see? Chibi. Ne police kekikutte nsabe ekituuse paka maaso. They responded. John abadde ku TV. Ba responding ze good. Era kirungi nnyo era nsiimye. Bagende maaso. Ne kati Brian White yazanyidde wabi. Kubanga kati Museveni addamu answer. Eno biseera byakalulu addamu answer. Era emigagga ajja gifuna. Era nkimanyi Museveni agenda kiraba era agenda mupanishinga. Muzeeyi golowooza kyesi kyassa omwana? Omwana wange yamusaddaase. Oba sekyo yamufuddeko ng'amwoteza bino bipetroli nange yali anzitidde wano ku lw'omukaaga. Tunnyonnyole kiba kikya. Afuka amazzi agokya mu bbaafu. N'akusaanikira ne bedi kava mbw akwoteza mbw'omala kusukutuuyana n'otonnya we n'okuvaamu. Mbw'oba owonye. Nga bulwadde ki obwo buba buwonye? Ate gwe bulwadde yabukutuuma. Ate ze najja wano nga ndi mulwadde yampita nzije ndaba omwana wange ambuulira ebimuluma naye ng'omwana tiyajja nti mulwadde. Badde bapepeya naye mu mmotoka. Abadde pepeya n'omwana wange mu mmotoka. N'obawulya bagenze mu kasino sime bagenze ku binnyanja. Just like that. Ye Brian White wamulabyeko? Simulabangako. Kubaga kati nali luli mu General Military Hospital Bombo. On surgery nga banongosa mukono gwo. Ne mugamba nsindikira omwana wange angendere kanzijanjabe. Nangamba tajja kusobola. Kakoleze emitwalo 15 opangisa omuntu agenda okukola ky'okujjanjaba. Naye ono mwana akyamujanjaba okumala weeks 2.
Ninga bagambye omulambo gw'omwana wange sigwe gusoose naye ogwange mugukaawa giri gibadde mu sweet ne sukaali naye guno ogwange gukaawa mululuuza mululuuza gwe kimanyi ti n'omuzimu gw'omwana wange gwalinnya edda ku ono ne gwogera byonna gwalinnye ku ono jjo ne gugamba gutya byonna nalinnya nalabadde sirimanyo ne yalyogedde mbwe erinnya Sempijja yasse muganda waabwe Sempijja yasse muganda waabwe naye tajja kwebakayo mirembe naye nga poliisi ayisaluti so kali kino kyakuyiga ekizibu kye balina nti yalowooza ku sene yeerabira nti nolowooza ku sene obulamu tegugenda kukola ki kubeerawo omuntu yenna abaana baalimu okumanya nti nno omusajja yesiganya balina sente nyingi azijjawa Mike Media muri mutima nkimanyi nti omusajja alina sente talina kyalina nga sikirina that's why hasolinga nnyo okumbira omusajja omwavu of course yes wembanga mwagala sinulyaze sente yes sinulya sikiriti kwagala kubanga nze nkimanyi ndi nsobola okukolera sente nsobola okuzikolera kingasaawa okunonya omusajja omugaga ngenda kubonaabona kingasaawa okunonya omusajja omugaga yeekolyakolya ddanga alina ebyawongo bye ebintu bitetegerekeka njagala omusajja ng'ali hard working niwoba nga talina dolwatano naye nga promisinga nti tugenda kuba tuzikwase nanyiize nnyo nga bw'okyulya era kati sometimes sikyalininya n'abasajja ffe basibu kubanga obanga olaba nti Patricia yasibwa mu busibe n'olaba n'okulaba nti yavayo nga sente ze zivanishize tezirabiddwako gye zaalaga n'osera nga gwogamba nti bannange Rosette ndi ku mavivi nkwegayidde nnyambo nteekuma omusajja nze nja kumufumbira ebinsuka saagala kumanya ebyokola saagala kumanya amayembe saagala kumanya nze just njagala ntulewo omusajja alina sente si bwe kiri nze just ntulewo omusajja abaana mmwe gye muli mugenda kugamba muno njogera bubi lwaki temwagala kukola lwaki buliwo nga mulowooza muno susu gwe mugenda okulyako everyday buli kadde nze abaana bawala njagala kino kibabuulire teri musajja kyalina wadde alina sente zeekana nga tokirina emikono nga gyalina ogirina amagulu naawe ogakola ki ogalina naye mulekerawo okujja mu inbox yange okusaba ennamba y'omusudani. Let us support Nyondo Green. Ekizigo kigenda protecting skin yo, kigenda kukuletera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gwayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana. So you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana but kino ekizigo kigenda kuyamba skin yo ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira. So we support Nyondo Green. Ganda wange erukinyiza okugamba sinkana gw'omuntu ng'ali afunyeko ku ssente akaseera ne katuuka ne zikendeera oba ne ziggwawo bw'omusanganga n'akugamba ava mu maaso omuviiranga omuganda agamba oba omuganda yalugera nti zikusooka nezizakuva mabega abali ku Nyondo Media ye 0Z era nga ndi ne Woman Katumba CEO Mike Media. Nja kubuuzaako mwenna abatulaba ku mukutu gwa Nyondo Media n'abatera okutulaba eri ewange ku Mike Media Nyondo ono ntera ne mukyalirako so naye nankyalirako so emboozi ya Brian White nakati ekyanneewuunyisa naye nze kyenasinza okwagala ku mboozi ya Brian White eyo abasajja abaavu tweyongedde okufuna value because abawala babadde balina nnyo kiri nti nze akasajja akaavu tondeetera naye kati baakitegedde nti w'ogenda ew'omugagga bizibu ogenda kuba omwewaanyisa nti olina omusajja mugagga akuwa buli kimu naye nga tomanyi gyajja ssente abawala bangi e Kampala obadde beegomba obulamu bwa Brian White era nga beegomba okubeera abangi abaali beegomba n'okubeera ku podium. In fact eno si issue esoose mu maka ga Brian waliwo eyaliwo ne tulabako Nyombi Tembo omukyalo oyo nga zze waka wa Brian White nga waliwo abawala be baawambirawo kati ku ddakiika eno waliwo omuwala eyafiiridde mu saluni ate kigambibwa nti omuwala ono abadde yabeerako e Dubai era balina okubanga okusinkana ensinkano yaabwe ne Brian White bakwataganira wano Dubai because of recent Brian abadde abeera wano Dubai. Okusinziira ku baabaddewo ba eyewitness bagamba nti Brian White byabadde akola mu Saboli byebimu ku bikolebwa South Africa ku Bannayuganda yabikopa because Brian yabeerako South Africa bwe nabadde njogera ne Mawa ow'Embozi Mukati because y'omu ku baagenze wa Brian ne poliisi ne bayingira ne mu Saboli ne bayingira ne mu nnyumba
yantegezezza nti Brian yakola ewakaawe nga wano oluggi luno oluli main emmoloka we ziyingirira yasimawo ekinnya kiringa entaano n'ateekayo amasuuka ameeru. Owulira? Amasuuka ameeru ago n'agakuba amataala. Kati bw'agakuba amataala bw'olingiza eri wansi olaba omulambo ogukanudde amaaso. Okiwuliriza? Kati ate bw'oyingira eri mu ssabo lye munda era naye alina engeri gye yalisabika mbw'alina engeri gy'afubutukayo n'olabanga Yesu yakoze eki yafuddeyo. Kati mbw'omugaso gw'ono omwana eyafiiridde wa Brian White mbu yabadde ng'amuconnectinga ne bankuba kye yababeera bazze ne ssente nga yababuulira nti banna essente ezo ze waleese zeetaaga okusabira okuziwa emikisa zizaale nga olaba be babikola e South Africa. Okitegeera? Kati amagezi gavudde South Africa. Brian yagajja South Africa. Oba kyava Uganda kiri South Africa. Brian amagezi yagajja South Africa. Kakati bw'akola essabo lino e Uganda ng'akola ebyo byenkunnyonnyodde ng'abikola n'ono omwana ow'obuwala amanyiddwa nga Kalo. Naye mbu Kalo ono ate abadde muganzi we kyokka ng'ate Brian abadde alina omukyala we waka era ye yalambuzza poliisi byonna ebyadde bigenda mu maaso maka. Kitegeera bulungi? Emboozi eno Mawa yabaddewo ku ssiini ow'emboozi mu kati ndabika nkyalina bu clip obwo kambeeko bwenguzannyo. Kakati owulidde? Matalina lulimi. Ono agamba nti omwana ono Kalo yafiiridde wa Brian White bagenze omutwala mu ddwaliro. Maama we bwe yatuuse ekiru yasanze omwana we talina lulimi mu kamwa. Ekiraga nti waliwo ekyakoleddwa omwana ono bino byonna bye bagamba nti yayidde babyekwasizza bwekwasa. Okitegeera? Kati kidda kuba n'abawala basiganza musajja mwavu ze saagala kavubuka kaavu abagagga mubatestinzeeko namwe mubakoze eki mubalabye ebizibu by'abavubuka abaavu nti just ogenda kulya mukene naye ng'obulamu mwebuli. Kati Kalo ye yafiiriddwa obulamu. Si kirungi kusabira muntu kufa oba kwagaliza muntu kufa naye ne Kalo kyabadde akola si kirungi. Bwe kibanga Kalo ne yava e Dubai yabadde akwataganye ne Brian White ng'amuzigira bankuba kye yabavudde e Dubai n'amawanga amalala ne babaleeta mu ssabo ne babafera ne bababbako ssente zaabwe. Kitegeeza ne Kalo tabadde muntu muki mulungi. Taata wa Kalo yakalambidde ng'agamba nti omwana wange afiiridde wa Brian White, omwana wange yabadde kapito. Kati awo n'abazadde ngu basalira
bakozesa nnyo abaana baabwe ab'obuwala nga Capital. Babadde bakimanyi nti abeera wa Brian White. Kati yiga bamufuula Capital. Era ne taata agamba yagendako mu maka ga Brian White. Naye ku ddakiika eno omwana bwe yafudde kati batandise okulaba nti Brian mubi. However, Brian mubi. Naye lwaki temwakiraba ne waali nga tannakola ki? Nga tannafa because wa Brian mubadde mugendayo. Amasabo mubadde mugalaba. Naye omwana wamwe amaze okufiirayo. Taata n'akalambira nti omwana wange tagenda kuziikibwa paka nga poliisi ekoze eki oba gavumenti etuwadde obwenkanya. Kati no wayisewo akaseera kati yabaddeyo yantegeezezza nti taata balabika bamuwadde ssente akakkanya omuliro. Kuba mu kusooka yabadde agamba nti omwana tagenda kuziikibwa. Twazzeemu okulaba nga taata akakkanye n'omwana ng'aziikiddwa. Kyekiri kye bagamba nti akusinga kukubisa gw'okutte. Brian alina ssente kati alabika taata bamuwooyawooyezza. Okitegeera embeera nekkakkana era omwana bamuziisa olunaku lwe. Okitegeera naye ekyebuuzibwa bino bigenda kukoma ddi because omukyalo ono owa Brian abeera ewaka yabadde alambuza poliisi ng'aginnyonnyola byonna ebyabaddewo. Ekitegeeza nti abadde abimanyi nga bikola ki? Kitegeeza ye suspect nnamba emu asooka alina okusooka okukwatibwa. Abimanya atya nga tali involved. Amanya agajja wagalambuza ye kati ye Brian White alina sawa. Ekyo sikinaako bujulizi. Naye nasembye okuwulira nti naye yatwaliddwa mu ddwaliro. Omwana n'atwalibwa ekiruddu. Era abatuuze beebuzizza lwaki omuwala tatwaliddwa mu ddwaliro lye limu ne Brian White. Ate Brian yabadde ki? Naye omuliro tugwamwokyeza. Naye ali mu ddwaliro. Mukyala wa Brian White n'ategeeza nti nze omwami wange bamututte mu ddwaliro ddala because alina abalabe bangi. Kitegeera? So kakati kati abadde akimanyi nti oli mujja we. Ekyo sikinaako bujulizi but kigambibwa nti Brian bw'abadde ng'agenda n'ono omuwala mu ssabo nga gye bakolera ebikolwa byabwe ebyokwagalana. Omuliro ogwo ogwazze omuwala gwase muwala ye nasigala nga mulamu. Bwe kigambibwa. Kitegeera? Naye okimanyi nti gyetulaga tugenda kufa. Abawala abalenzi tukyalina chance. Abawala baagadde nnyo ssente z'amangu. Baagadde nnyo abavubuka abakozeewo ku ssente tebaagala kutandika. Omuwala siyinza kuimagininga because ekifaananyi kye saakirabye bulungi ate n'omuntu eyeeyerusa kizibu nnyo okulaba emyaka gye. Abantu abeerusa nga tobaagala no mbadde njogera mazima okitegeera naye ayinza okuba ali mu myaka gyabo wakati 28 muwala 27 bwe watyawo okitegeera abadde akyali muwala so bana egguliro lyatukubidde ddala wala naye nga lino libeere ekisomo oba ekyokuyiga eri omwana ow'obuwala yonna gy'owangalya yonna gy'oli. Abaana ab'obuwala bafiiridde mu bintu bingi nnyo ne nga nsonga zakasente. Wenjogera saa zino nyina abaana abali mu inbox yange mumala okulya nga njagala kaba maziga abaana basaba enamba y'omusudani. Oyina abaana ab'obuwala abakusaba enamba y'omusudani ne Patricia tubeera ewaka n'agamba Rosina kwa mezingira bayo kubanga alina gundi akosa wonders biki kubanga yali alina gundi gye yalinga akola before okitegeera. Kati abaana bagezi ne bamugwako ku gundi gyakosa account ne bagamba siegwe munnange siegwe muguli w'omusudani. Abaana bajja mu inbox bamugamba tukwegayiridde kubanga wali omunaeze n'agamba Rosette tuyina ennaku tuyina ssente twagala ssente obwavu butulumya. Patricia lwaki yeesiriwaza n'alondoola ebintu by'omusajja ebitamwinaako kabeera konna kabi konna. Naye njagala kino okyetegereza oba okitunulemu-ko kati yes Patricia alinga nga aweebwa 15,000 buli mwezi. Munansonyiwa lwaki emboozi naye ngizeemu manyi yala nnyo okubeera ku kino ekikola ki nekimaliriza naye lwaki nkizeemu olw'ensonga eno eriwo tibikwatagana. Patricia okutambula okugenda ew'omusajja okubeera naye yamusuubiza ssente yajja wanene okukola naye yasiikana omuvubuka oyo omusajja osina muvubuka kubanga musajja mukulu kyekituufu. Bwe yamusisiika loli n'amusuubiza babeere bonna n'amusuubiza ne ssente. Omuntu yajja okukola muli otula ne weebuuza n'ogamba naye omuntu n'agamba okupa 15,000 zaaki ye ssente azijja waye lwaki otula n'ofumikizamu ne weebuuza naye mazima kino zemu kiki okitegeera. Kati kakibeere sobola wigo Patricia ne kakibeere ekyokuyiga
nga we mukirabo kya kapenize wani abaana bali mu inbox abaana mutwalo na mutwalo bagamba Rosette tulina ennaku ewaka tuli baavu okuviira ddala ku jjajja waffe yazaala jjajja wa jjajja obwavu butulumye nze newa ku musudani wa Patricia nze ndi willing okuzibira byonna bitimba byalina mu kisenge abaana nga beekyayi nze ndi willing buli kimu kyonna newebanga timba agenda kunkozesa nze ndi willing byonna bikumira kasita 100% abaana abawa so kali kino kyakuyiga ekizibu kye balina nti yalowooza ku sene yeerabira nti olowooza ku sene obulamu tegenda kukola ki kubeerawo omuntu yenna abaana baalimu okumanya nti nno omusajja yesiganya balina sente nyingi azijjawa ali mugamba ali mukuzi kuteka kadi Patricia yavaayo balinga bamwe ku mitano kumala byezi gyonna njagala ombuzisire ziri luddawo yazirabako gye yazikweka ti amanya na musajja oba azitaddewa naye agenda okuddamu okukebera sente nga gyeziri so kyali kiki ekyo so abaana bola tukyafa nnyo tukyazikirira tukyabonaabona tukyavunda olw'ebitundu ebyekyama ebitweyimirira era nze umalo singa nali nkyaswane nga mukama katonda nzizaayo ompa ekitundu ekirala kubanga kya musajja nandibadde omusajja kubanga abaana ab'obuwa naye aba obafaananamu kuba neddoboozi lyo siryawo tiryabakazi obafaananamu asigambye nti oli bisekso kyentegeeza ofaananamu ku basajja wakati olabeera bw'oyambadde empale era tolina nnyo njawulo era okuzaala omwana kyatuyamba nnyo ogayina kyeŋŋamba nyondo okuzaala omwana kyatuyamba nnyo kompaminga nti ddala oli muwala lwaki otula ku pano olina obugambo bwojjeyo obugenda okubanga bulaga abantu ekituufu kyendi anti akati olaba era n'okunnyonnyola ennyo abantu nti oli mukazi olina okukola ebintu bingi obukowekowe n'oyongerako amabeere n'oyongera okugafikira ddala ogamba ndikyakula sajja ndi bubisitulwako kazi ogamba omusajja yetulisizaako bomu ngezaako kwogera mazima n'abantu okubatuuza mu kifaananyi njagala otunule abatetulisizangako bomu bameka bali mu bufumbo nga bawaza bakazi bawanvu bakomeeri balina okubina bukomeeri bwe buti omusajja aleka wamusuubiza nti waali kusulawo bagenda mumuwamba kati ate omuwamba namuloga omusajja atyo omusajja atyo omuwamba naye nga tuvuddeyo Mike Media abaana ab'obuwala baddidde ekitundu ekyo ekitundu kyabwe ekyo kye batereka ekyo ne balowooza nti tekigenda okubayisa mu bulamu bw'ensi eno. I condemn it and I don't agree with it. Kyova olaba nga tufa nnyo abaana abawala genda okole sente katonda oyo omusajja nze Mike Media muli mutima nkimanyi nti omusajja alina sente talina kyalina nga sikirina that's why hasolinga nnyo okufumbira omusajja omwavu of course yes womanga mwagala situnulya nze sente yes situnulya sikiriti nkwagala kubanga nze nkimanyi ndi nsobola okukolera sente nsobola okuzikolera kingasaawa okunonya omusajja omuganga ngenda kubonaabona kingasaawa okunonya omusajja omuganga yeekolyakolya ddanga alina ebyawongo bye ebintu bitategerekeka njagala omusajja ng'ali hard working ge niwoba nga talina bantu olwatano naye nga promising nti tugenda kwata zikwase ebbanga lyenkoze naawe eno yosho gye wakwogeramu ebyamagezi bulijjo mbyogere batopanga matu oba towulira just oba amatu gataddemu kyaga ekintu kya Brian White kino kyakulumye nnyo nanyize nnyo nga bw'okiwulira ate kati sometimes sikyanenya n'abasajja ffe basibu kubanga obanga olaba nti Patricia yasibwa mu busibe n'olaba n'okulaba nti yavayo nga sente ze zivanishize tezirabiddwako gye zaalaga n'osala nga gwogamba nti bannange Rosette ndi kuba bibi kwegayidde ennyambo nteeka omusajja nze nja kumufumbira ebinsuka saagala kumanya ebyokola saagala kumanya amayembe saagala kumanya nze just njagala ntulewo omusajja alina sente si bwe kiri nze just ntulewo omusajja abaana mwe gye muli mugenda kugamba muno njogera bubi lwaki temwagala kukola lwaki muliwo nga mulowooza muno susu bwe mugenda okulyako everyday buli kadde nze abaana bawala njagala kino kibabuulire teri musajja kyalina wadde alina sente zenkana nga tokirina emikono nga gyalina ogirina amagulu naawe ogakola ki ogalina naye mulekerawo okujja mu inbox yange okunsaba ennamba y'omusudani mulekerawo bw'oba owulira ntuyagala nnyo sente keera ku makya ogenda oyiye nze mpulira ennaku nawudde ne ngamba naye abazadde nga tuzaala banne nga tuzaala
Noga kati mazimera mama wa Patricia yali ng'akaaba amaziga mama ng'akaaba okufa obufi mwana wange aveeyo mwana wange aveeyo kyokka gwe olero oli mukwasa manyoka ali ayitamanyi kiki kyoyasamira gendamu olaga nti oyagala musidani yagadde okuvaayo ng'ali mukubona aveeyo gwe kiki ekyo kyolooza kyonna ekyenjawulo kyatalina ogenda omusidani ofumbe ayinza okuba nga ate ye mujja gamba nti ogende bindi abaana ab'obuwala bannange sometimes temulina amagezi temutegeera titutegeera nange netwaliddetulina amagezi sitegeera wadde n'akamu wadde n'akatono okitegeera tuli basiru tulimbibwa tusiriwazibwa obwongo butono tutegeera ddi okitegeera ono omwana wa brani tuloza yalifudde nika yalowooza mu brani waki alina sente alina kizo kyobula wano nga mbrastinga nyo abasajja balowooza tibalina nkubrastingirawo balowooza ti olina sente zo nze nakoowa natamibwa mwana ate bagande balowooza balina sente zaabwe nnyingi nyo ne balowooza bagenda kuddawo batumanyire kyobula baze okubrastingirawo nagaa mukwano kyobula nange nsobola okukikola zikambulira mbugina emotoka yakabiza vuga BMW nsobola okugikuwanyira mwakalya byonna nze njagala nkubulize sirina wadde essanyu ku musajja enena musumangu alina sente nga tazeeregesa saagala mbuwa nze nsobola okukulya media njagala nkubuliza mpulira nakoowa nyina obusungu ng'omuntu mpulira nnaku bageze mu maaso ne babeera ng'ate badde abaana b'abandi nga babasaddaka babayo mu byawongo bwe balina sente musuubide muweyo abantu mu byawongo mulina sente mugenda kuzitwala bagenda bazika nazo era njagala mbabuulire njagala babuulire bantu nze mpulira obusungu ngaze omuntu omwana mmwe mwanakyali muto gwe noli okuddira obonamuntu notika kumusaddaka mugwagala sente ogenda kuzitwalawa like seriously waliwo omusajja yalina omulambo ng'atwala abaana nogende banaze omulambo Uganda ate wa lwaki mubeera sene muzija mu byawongo mulowooza mugenda komawo abaana bano mbeera mubata mu mwafuna sene mugenda zitwala wambwa kyobulangaza gyebakolera nnyo njagala nkubulize nkola nga bwokiwulira lwaki kuba kasagala kummanyira nsobola okukulya sente zange olina nga bakalabe koza kiri zino bwangamba yola yentaka oliteeke walirya zino nga zigenda kubba sente nga sigeza mu bintu bya kisirusiru ndi mukazi asobola okwekolerera mama njogereko nange nteese mpulira obusungu nteeseeko nzikirizibwa buli muwala nga munauganda njagala nkubuulirize Mike Media kankuwa omukisa guno oyogere kankuwa omukisa oyogere nenga nina obusungu kyambadde nteesa buli mulu ate obaze yogera mpulira obusungu yogera oba mbadde nsaba kati gwe yogera byonna byoyagala okwogera bigweyo ogende nange njogere kuba kati munne nkwateesa gwalina amagezi wekanze sirina kati ekanze alina njogere kati nze mbadde nteesa oba obadde mukambwe ennyo mama sikyembadde nteesa abawala bonna abannayuganda bafumbirwa amagagga baveeyo muveeyo mujye tukole sente mugenda kufiira bwere nga mukyali baana bato muveeyo mukolayo ki mufunayo ki bazadde bamwe be bakaaba bw'oba nga okimanyi nti wafumira omusajja mugagga nga tumanyi jajja sente muveeyo mujye tuhasolinge onondeka nteese siiteese baveeyo kuba kati balabye ekyagudde wa Brian White nange kyembadde ngamba mutambule muveeyo kiki ekyo kyemunoonyayo eyo omukazi osobola okukulya sente ezizo omusajja kyalina omugagga oyo golooza mbw alina se nawe okirina amagulu mikono nawe osobola okwekolerera kati mbadde nteesa obasiibule omaze okuteesa maama muskini jawuli matako mbiri huko mjinga ndowooza tumaze siibula abantu baba bimpeddeko byonna obiteeseza ate ffe tunaateesa byonna obyogedde kati njogere kiki buli kyangenda okwogera okyogedde twampadde wadde chance tetusobola kukola vidiyo ya ssaawa nnamba nekibanga gwayogedde kati ngenda kwogera kyawe ekipya olina kyotayogedde abaana az'emirambo oboogedde abaana ab'obuwala gwe kenyini ogambye tolifumbirwa musajja mugagga kyokanga ne gwolina mugagga ogenda kuvaayo oliyekolerera musajja mumulaba hasolinga okuva ku makya omusajja oyo akola nnyo nga bw'okiwulira teyeebaka kati obayijja sente roja akola nnyo kale abatulaba ndowooza katubeerekereze mukama wange mukambwe yankyazizza naye kyajeekoledde yekka sikalina kubeera ne bwe naakatandika era ojja kwogera sikalina kijja kumala sirina nze njagala mbawulire nga mmaliriza abaana ab'obuwala
mukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Banyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe.